ow'emirimu gye teyeetereka omubazi w'enseke akeerera ku biwondowondo bw'atyo nno newe mulenganguwa bw'asuula ekibukko oba emitembo gye mu ntembo kubanga agatawulira mukama waago gabika entembo nange sijja kutambuza mu mwanga luzingo mututumba nga sikomyewo eri mmwe kubanga nakula akalagaane nammwe ate akalagaane tekajja buliika kale nno siyinza kukoza njulu makono mu mbeera eyo mbalambulangako bulijjo kubanga kalinimiro alambula emiwunda nze musisi bosa Geoffrey munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyera kimu kiwoowolo munyo gwa vvu atalina mazita lya saava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetolola Ssengendo na bulamu olwaliro ngenda kunnyonnyola ekisoko okulya ng'eyasimatuka kunsa okulya ng'eyasimatuka kunsa abantu nnaku zino bakikozesa nnyo n'abamu bakiwulira buulizi naye nga tebakikozesa naye abakikozesa oluusi ne bakikozesa mu nsobi oluusi ne bakikozesa nga tebamanyi gye kyava nga tebamanyi makulu gaakyo okulya ng'eyasimatuka kunsa kyo kitegeeza ki kunsa oyo ayogerwako yaani nasanga omusajja omu ng'agamba nti kunsa kitegeeza njala ne ŋŋamba bano abawuddisa abantu n'okubawuubanya kiki kyo lwaki ate abantu abamu bafuuse ate ebintu ebinjirinjiri kakati katugende nga tulambulula n'okulamusa ku bantu abatulaba yonna gye musinzidde mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda twerambiikiriza mu ngeri ya kalannamo ettooke ekkulu ke liyita ku mumizi kalannamo ettooke ekkulu ke ligenda n'omumizi oba kalambiko ng'ekibbo ekiyita ku mugenyi mbeeyanjulidde era mutegedde kozi kambategeeze nti nze nawandikira Buganda ekitabo kye bayita Olulasange kitabo kino Olulasange kiba kya mitwalo 10 kinoonyeeko olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo basewo ne banyabo weekiri ate effumbekero ly'ebisoko nakyo weekiri waliwo Bassekabaka b'ensi muwawa kino nakyo kitabo weekiri bitabo bino byonna obyetaaga gwe ayagala okugaggawala mu lulimi ate n'okuyigiriza omwana wo olulimi Oluganda noonya ku bitabo bino Olulasange ekya mitwalo 10 bino biba byesatu ng'obifuna oyita ku 078599343 ogiwulidde +256 781 599 343 oberenga naawe ebitabo bino obyefunda ate obere omumanyi ow'enkomeredde engeri ya nkomeredde nga lubali wa Nabuzaana kale nno mbiyiseemu ngeri ya kibaaze ensekere ekyeyita mu kiwalaata oba kibaaze ng'omwanisi wataba kale olaba womulina alayita mu ntungo nga bayita ab'eddalu kinaaba kizindo kakati banaffe ba Walusimbi Impact Fire Service bazikiza muliro bali mbega waka mwensi ku Gayaza Road tukawo obuuze byonna byonna bikwata ku muliro okuguzikiza okugutangira abo mbakuzigiridde nga bibeddings balina nkula byawo mu bwanga bwa New Life Bar balina emifalise gya buli kika balina blanketi balina masuuka tukawo awo wenkulagiridde bayawaawo nga wakava mu bitaala enankulabye mu maaso ga New Life Bar ate ne banaffe bano ba Ken Environmental Solutions bano balina sigiri eza buli ngeri balina sigiri eziwewuko obulungi ate nga za mutindo gwa kika kya waggulu zikekereza amanda bazimba n'ebyoto ku masomero ebyoto mu malwaliro ebyoto mu makaago bano ba Ken Environmental Solutions bali kinaawa kyobuuza kyonna kwabo bennanze bonna oyita ku simu yange gye nkuwadde 0784 nkulambululire era nkunnyonnyole obategere bulungi mbakutuuseeko ani gwe sikugambye awo PLB Lion Brand Store eri wali eri ku kidde Busaabala wetera ku Shero Kazi mitanga 10 oba batuuseeko balina engoye za buli kika esaati empale balina engatte za canvas balina engoye z'abakulu n'abato balina byonna byekusa ate bakola n'emijoozi oba oyagala mujoozi gwa ttiimu yo nga gwo guli special gwanjawulo ddala bagukukolera brand ene eva South Africa ne bagamba nti banaffe abali Fordsburg, Mayfair, Langalacta, Johannesburg, Pretoria ne provinces eze South Africa mwenna osobola okusinzira Free State oba mu KwaZulu Natal oba mu Western Cape oba mu Northern Cape no bagamba bakuweereza ebintu ebyo mu Pep Store ne babikuweza ne bikutuukako kakati abo we bali nnyonnyonyi ddala kale ku onaba ngu gyetaaze obanga olina kiweetaaga ku ebyo ojja kuntuukirira nkunnyonnyole obafuna otya okulya ng'eyasimatuka kunsa
Kunsa yali musajja mutamanya ngamba. Amakulu nti atamanya agamba, ekigambo kino mutamanya ngamba bamwe kibabuzaabuza. Atamanya agamba, ekitongole kino ekitamanya ngamba kyatandikibwawo ku mulembe gwa Kabaka Suuna owokubiri. Era eyakikuliranga ekitamanya ngamba yayitibwanga omutamanya ngamba. Kati Suuna ono Kunsa ono yali eddirangabi. Yagenda n'alya obwami obw'ekitongole ekyo n'abeera nga yakulira ekitamanya ngamba. Kati Kunsa bwe yali ekitamanya ngamba yali mukambwe, yayatiikirira nnyo olw'obukambwe bwe n'obwangu bwe yakozesanga mu kutta abantu abaabanga basaliddwa emisango. Nti Kabaka ne we yakyusangamu mu kirowoozo n'agamba nti gundi oyo bamusonyiwe. Kyabanga kizibu nnyo, baatumye ababaka okusanga nga Kunsa tannaba kutta muntu oyo Kabaka gwasonye. N'olwekyo oyo w'omukisa ennyo yasiŋŋaanibwanga nga Kunsa tannaba kumutta. Abantu bwe baamuwanga ebintu ebya buli ngeri, baamuwanga ebintu bingi yeeriire, anti nga bamukulisa Kunsa kubanga Kunsa yali ngatta. Kunsa yali attirawo ng'akozesa bwangu mu kutta nga talwawo baaba. Kale kwe kumwogerako nti gundi alyanga eyasimatuka Kunsa, kubanga omuntu eyasimatuka nga Kunsa baamuwanga ebintu bingi, abantu be n'emikwano. Alina sekoko n'amuwa, alina embaata, alina embuzi, alina enkoko, alina ettooke, kale ng'alya bingi. Endya gye yalyangamu ey'okwekulisa Kunsa ye bajjako enjogera eyo gye muwulira ennyo nga bagamba nti gundi alyanga eyasimatuka Kunsa. N'olwekyo kikozesebwa ennaku zino mu ngeri ya kujereegerera, naye era oyinza okigamba omuntu ali ennyo ti ye gundi naawe olyanga eyasimatuka Kunsa. Olyanga eyasimatuka Kunsa tokkuta. Omuntu alyanga takkuta naye bamwogerako enjogera eyo. Kankomeko wano olwaleero bannange. Endiiro ey'okumpi terwa kudda. Bassebo ne banyabye ebifiiramu bye bigunyuza. Omugenyi tabuuza mutwe gwa nkoko kamba siibulire wano. Sigadde nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro. Mbaagala nnyo, mwebale kutugoberera. Abawadde omukutu guno amaanyi, mwebale. Wabula ate mu ngeri enjawulo tuli mu kusonda ssente okufulumya ekitabo kye bayita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Obeereyo nga munnange osobola okutukwatirako tusuula omukono. Ekitabo kino kikolebwe kiyitibwa enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Twetaaga ssente mpitirivu okufulumya ekitabo kino, naye twetaaga buyambi bwammwe. Kale obeera ng'olieyo ng'osobola okutuyamba okutusuula omukono ekitabo kino kifulume. Oyita ku 078 599 343 078 599 343 ng'otuyambako omulimu ogwo nga guggwa. Ekitabo kino kirungi nnyo, ate amannya gammwe gagenda kuwandiikibwa mu kitabo kino mwe mwenna abatusudde omukono oba batuyambyeko okufulumya ekitabo ekyo. Kamba siibulire wano, mbaagala nnyo mubeere bulungi, awangaale maaso moogi.